Olwana wakati wa Sharif Bukenya ne Jacob Liga lusubirwa kuba wakati wa mawanga Uganda ne Finland. Abalwanyi bombi bakulwanira omusipi ogw'ensi yonna ogwa WFK Intercontinental ku Freedom City e Namasuba. Sente twasaze omutwalo gumu kulwakaagazisa abantu tumanya nti omuntu ayinza okubanga ajja kufunamu omutwalo gumu ogusookerwako emitwalo 3 n'emitwalo 5. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire, Pulezidenti w'ekibiina ky'ensi yonna Vitiz Exberg alabudde abalwanyi bombi okugoberera amateeka nga bwe gabasomeddwa. Nga twatandikidde ddala okubeera nga poliisi omukolo yabadde nga omukolo yagukkiriza bulungi nnyo. Bo abategesi bategeezezza nti buli kimu kiri mu nteeko era ebyokwerinda biri gguluggulu nga ne poliisi yabawadde dda abasirikale 7. Ebule ssaawa mbale omuzannyi munnayuganda Sharif Bukenya ayambalegane na mu Finland Jacob Olunaku lw'enkya wano ku Freedom City. Frank Serugo, WBS TV.